Abaguddwako emisango gy'okubulankanya ensimbi kuliko Issa Gumonye ng'ono akola ng'amyuka kamisona mu minisitule ya gavumenti ez'ebitundu wamu ne Prosi Nampijja ng'ono yali akola nga senior urban officer. Bano balabiseeko mu kkooti y'omulamuzi Pamela Lamuno era nga basomeddwa emisango 3 okubadde okukozesa obuyafeesi zaabwe okufiiriza gavumenti obutitimbe bw'ensimbi awamu n'okubulankanya ensimbi wabula gyonna bagyegaanye. Oludda olwabe lugamba nti emisango gino bateeberezebwa okugizza mu mwaka gw'ebyensimbi 2014-2015 mu bitundu by'omu Kampala ne Mbale bwe baagaana okutuukiriza ekiruubirwa kyazo eky'okulondoola enkola y'emirimu gya gavumenti. Omuwabi wa gavumenti Daniel Nantaba ategeezezza ng'okunoonyereza bwe kukyagenda mu maaso. Omulamuzi Lamuno abatadde ku kakalu ka kkooti ka bukadde 10 nga zaabuliwo oluvannyuma lw'okuleeta ababeeyimiridde nga basaanidde. Ababeeyimiridde balagiddwa okussa omukono ku biwandiiko bya bukadde 10 ezitali zaabuliwo nga singa bavunaaniddwa badduka ne batadda mu kkooti olwo ababeeyimiridde baba balina okuzisasula mu buliwo. Kkooti era ebalagidde okuleeta paasipoota zaabwe mu kkooti nga baakuddamu okulabikako mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omunaana omwaka guno. Bano bavunaanibwa n'abalala okuli Martin Ahishakiye Hashaka wamu ne Ronald Mbale wabula nga bateereddwako ebibaluwa ebibayita mu kkooti oluvannyuma lw'obutalabikako. Kiyingi Moses, Annette Nakayibaale, Delta TV Amasukkulumu.